Twelire challenge y'olunaku olwayo njagala okutumirako ku mukyala Aida Wamala. Gamba oti awulira abatontomi bano. Ogenda kutontoma ku COVID-19. Tutandika. Abaluganda mwenna abawuliriza balamusiza mwenna nti Yesu akomawo. Obubonero bwonna bwe yatulaga tulaba twetegeke. Tufunye endwadde enkambwe COVID-19 efukamizza amawanga n'abatuulamu. Etambulira mu mpewo okuyingira mu mawuggwe eyita mu mimwa nnyindo wamu n'amaaso. Okugyewala weekuume ng'oli waka naaba mu ngalo emirundi gitabalika. Awali abantu abangi weewalengawo kika ku mimwa nnyindo n'akakookolo kololera mu nkokola bw'ogulira sanitayiza. Weerabira ku musujja okufeesa n'okuziira amale mu bulago kuba mwenda emu mwenda. Nze Jessica Eruwero ye mutontomi waffe asoose. Tweyanziza nnyo ab'Eruwero batulabire. Omuwulidde oyo ye mutontomi asoose. Njagala omutontomi ow'okubiri. Abanga abeeno, abanga abeeyo. Njagala mbabuulire ekirwadde ekyatugwira. Kirwadde ekyatandikira mu China nekigenda nga kibuna amawanga gonna, kikyo mu Amerika, kikyo mu China, kikyo Ethiopia, wonna kyatuukayo. Abantu beeyo ekyabagoyagoyokka kigenda nekitta abantu bayitirivu ng'olunaku anti baziika bangi bayitirivu. Abantu beeyo babaziikira ddala naye njagala kulabule. Uliriza munnange ebyeŋŋamba abantu b'e China mu Amerika abaafa naye abantu abaata baziikanga bakadde. Abavubuka abasinga tibabanyiganga. Kikyo kijja kitambula ne kirumba e Tanzania ne kigenda mu Kenya, kikyo kirungi e Rwanda. Bannange coronavirus wataatuuka sisobola kugambawo. Coronavirus najja ng'aseesedde awantu wangi n'atuuka buli wantu bonna. Njagala sikulise n'omukwano gwange mpuliriza kyaseesera eggwanga lyonna. Kikyo ne kituuka mu Uganda. Ate mu Uganda bwe kize abavudde mu nsi z'ebweru bakireese. Bwe kiringidde mu Uganda ne kikwata abantu bangi kibakwatidde ddala munnange naye ne batwala mu kalantiini bwe batyo ne bawona. Uganda nga twesiimye endwadde ezisinza kututta bannange badde ba LDU sako ne gavumenti sako n'abapoliisi. Emiggo egitukubiddwa gye gibadde emingi egyo egivuddeko abantu abangi okufa naye nga korona ate munnange tabase. Nanyinya ki naaleka ki munnange gwe awuliriza tandikanga okwekuuma, taleka akakookolo ku mimwa, beera nga weekuuma wadde mu Uganda teruliiwo bulinga obutaliiwo. Munnange njagala nkusiibule nga nkukubiriza, njagala weekuume ekirwadde kya coronavirus kyekuumire ddala mukwano, Mukama akunkuumire. Yono Munnamasaka kale tweyanziza nnyo ssebo oyo Munnamasaka. Munnamasaka owulidde Oweeruweero. Bano bazze kati muzigundi. Oweeruweero ow'e Masaka naye omuwulidde. Oli wa mukisa mukwano gwe ngenda okukwata olunaku olwaleero asembayo. Nti bano bonna obawulidde. Wawulidde Jessica Eruwero n'owulira Munnamasaka. Kaakati jangu otontome. Tuli ku COVID-19. Embeera y'ensi ya bunkenke kuba kolona eyajja asaaga. Kati agundi afuuse ensonga ajenyesa abatono abakulu. Amaanyi gaalina amangi nnyo so ng'afukaamiza ab'ebbeeyi. So ngera n'okufa abajonyesa mpaawo omwanga ng'awantiisa. Ak'ebizaggala olwa kolona saako ebisaawe eby'endeege. Amasomero n'amakanisa byonna ne biggala olwa kolona. Kolona yajja ne kkojjawe ye kaapu yatuzinda amangu. Saawa emu weekusanga ebweru obeera mu kabi k'amaanyi. Atuuza abanene obufoofofo azuuza obwongo obw'abafuzi. Ensi n'esobera olwa kolona ne bajulirira olwo ddunda. Munaabe mu ngalo olwa kolona n'obwo obukookolo mubwambale. Saawa ebbanga eryakuliraanye beera awaka wekyetaagisiza. Mukuutire abato beekuume bannyonnyoke obubi bwa kolona beekuume n'amateeka agafuga
okubatangira endwadde eyo nze Nabwire Ruth Makerere. Lindako Nabwire Ruth Makerere. Tweyanziza nnyo omukwano. Bonna bawulidde leero sitoma bannange abatwerira obugalo buubwo. Bannange tunagenda nani olunaku olwaleero omugaga wa Kanani Enterprises. Ana balese waka batontomye. Twasase ne tufuna Jessica Luwero. Twafunye Munnamasaka. Ate kati tufunye Nabwire Ruth. Gwasalawo ani gwogenda naye.